Mbanirizaako nnyo mikwano gyange nakyo musinza okuba nga mutuwuliriza mutegeeza nti nno mwebale kubeera ku UG Update TV, mwebale kuwagira mayengo ga UG Update TV, mukola kyamaanyi nnyo mikwano gyange nagyo osinza okuba nga otuwuliriza abali e Bulaaya mbalamusizzaako nnyo. Ekibuga kya Lira leero kiguddemu ensasage, gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Leero kiguddemu ensasage era Teargas n'amasasi geesozeza mu kibuga ekyo ekya Lira olunaku olwaleero. Ng'entabwe evudde ku kiggwa mukwano gwange ali eyo, nkutegeeza nti no ggwe genda maaso n'okuba nga osubscribinga nsobole okuba nga ndukuwa gwe mukwano gwange ali eyo. Watera kuba nga osubscribinga genda maaso awo waliwo ekigambo subscribe, teweerabira koona mu kade kajja kuyambako nnyo okuba nga ofuna notification message gwe mukwano gwange buli kimu ekinaakigenda mu maaso wano ku UG Updates TV. Abali South Africa mbaanirizaako nnyo, mwebale kubeerako, mwebale kuwagira nkyukakyuka mikwano gyange, mukola omulimu ogw'amaanyi ogw'ettendo. Kaakati olunaku olwaleero ekibuga kya Lira kiguddemu ensasage, Teargas n'amasasi we byesoozezza, ng'entabwe evudde ku supermarket emu ereese ebuzibu ebadde kalumanywera gwe mukwano gwange ali eyampuliriza oluvannyuma lwa sikaali okumyansamyansa amasasi ne gattiramu omutuuze abadde amanyikiddwa nga Odongo, ng'abadde ono nno local businessman. Asikaali ono abadde akuuma ku supermarket z'Abayindi, kwabadde akuuma supermarket y'Abayindi. Kaakati ekiviiriddeko okuba nga kitanula asikaali ono okuva mu mbeera okulaba nga amansa amasasi agattiddemu local businessman Odongo, kigambibwa nti nno ababaddewo abawitnessi nga bagamba nti bodaboda yaze n'eyimirirako awo. Mu kuyimirirako awo manager supermarket n'agamba nti baveewo awo batuleekaanira, asikaali n'agezaako mbu okuba nga abagoba. Bwe kyavuddemu bagenze okulaba nga amasasi ge gawanduka era okukkakana nga Odongo ye alutonzeemu obulamu gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Abatuuze bafuddewo nabeekalakaasa bagamba nti supermarket ezo ez'Abayindi saako n'Abapakisitaani balina engeri gye bakola gye banyigirizaamu local business ezo eziri awo, era si gwe mulundi ogusoose okuba nga omuntu attibwa nga batta abantu. Tujjukira bulungi nnyo omwaka gwa 2018 era waliwo omutuuze yafa ng'era afudde lw'Abayindi bano okubanga yakubibwa era amasasi. Ba local businessman bazze bafa mu kibuga ekyo ekya Lira naye ng'entabwe eva ku Bayindi saako n'Abapakisitaani owninga big supermarkets ezo eziri eyo, gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati abatuuze bavudde mu mbeera nga baagala kwambalira asikaali ono paka poliisi wezze n'egungulula abeekalakaasi, naye abeekalakaasi wadde poliisi ezze tekibayinulidde kubanga bongeramu omuliro, era oluvannyuma poliisi eremereddwa negenda neeyita command force bagyongereko ku force endala esobole okuba nga egugumbulula abeekalakaasi bano, era Teargas n'amasasi binyoose mu kibuga ekya Lira gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Asikaali ye eyassa omuntu bamukutte, mateeka gamukutte era ali mu kasodi za poliisi, bagamba okunoonyereza investigation nga wezigenda maaso bakomewo batuwe nti ate mbeera ki enaabeera ng'egenda maaso awo, kubanga bo abantu n'essaawa kati tebasalikako musale. Bagamba nti asikaali oyo saako n'Abapakisitaani n'Abayindi balina okuba nga bakolwako nga bwe kiragirwa, basusse okuba nga batunkoza nnyo local businessman abali mu kibuga ekya Lira gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Bantu bangi bakwatiddwa ng'ekifaananyi era bwe nkikusiigidde w'okiraba, kubanga era nga womanyi ebyokwekalakaasa era ebintu bingi ebyonoonese wakati mu kwekalakaasa, wakati mu kwegugumba, ebintu bingi ebiruutingiddwa bu supermarket bw'Abayindi saako n'Abapakisitaani olw'okuba olw'okwekalakaasa. Abantu nga bagamba tukooye abantu bano mu kitundu kyaffe, tukooye olw'okubanga buli kadde batutuntuza ne tubanga ffe ensi etali yaffe, gwe mikwano gyange ali eyo ampuliriza. Weegute gubadde kutegeeza ntova ku UG Update TV, subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza.
Twerabira ku subscribinga kuba y'ensonga enkulu gwe mukwano gwange ali abali e Bulaaya banirizaako nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV mbaagaliza ekiro ekirungi mweraba.